Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kutuukako. Weewaawo kino kyaffe kyakubiri mawulire gaffe jakakawo ku ABS TV tugendagenda kwali mu disitulikiti y'e Mukono bo abapoliisi batubidde n'abaana basatu abalina obuzibu naddala mu kwogera kwabwe. Bano bagamba temuteesa kati olunaku lwali basobeddwa ewaka ne mu kibira era bakubiddwa omulango ogutakungula abamanyi ku bazadde b'abaana bano okubayambako okuba nga oba oli awo bazuula abaana baabwe bano anti ebigwa tebiraze waddiga kyava atambula n'omwana gwayo katulabe nate ebiva mu bitundu by'e Mukono. Jako akawuwo ateeseeko St. Mark School Bwanda so tetumanyi oba kituufu naye ng'agamba nti asoma primary 3 naye mulenzi naye ng'alina emyaka 14. Poliisi y'e Mukono yetubidde n'abaana basatu nga babiri ku bo kati ab'obuwala bagenda mu mwezi mulamba ng'ebalina akwatadde ow'obulenzi omu gwe bafunye ku ntandikwa y'omwezi guno nga bonna teboogera era ng'abantu bamanyiddwako obuvuna buddo. We have had here 3 children. Unfortunately, they are all deaf and dumb. The first was brought here on 15th January 2019. Abaana abogerwako bateberezebwa okuba wakati w'emyaka 10 ne 14 era nga we twogerera bakuumirwa ku kitebe kya poliisi y'e Mukono. Okusinziira ku IP Esiate Stella amyuka avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka ku poliisi eno agamba nti omu ku baana bano asobola okuwandiika erinnya lye lya Phoebe. She is called Phoebe. She alleges that they were in SETA. There was some function which was in SETA. Now when it was time to go back, she found herself in a vehicle which was going to Kamuli. On reaching Kamuli, she found that she was misplaced. So this kid is with us here from 15th January up to date. Onagambiwa okubanga yabulira ku kanisa SETA gye yali atwaliddwa ku mukolo gumu kyokka mukudde waka n'alinnya mmotoka enkyamu era nga yasibira Kamuli mu disitulikiti y'e Wakiso. Poliisi yaayo gye yamulondera n'emuzza e Mukono ate ng'omulala ye tasobola kuwandiika kyokka nga yalondebwa ku police post ya Coca-Cola mu kibangirizi ky'abannamakolere Nammanve. The second one is a deaf dumb girl. That one we have failed to find her names because she's a bit mentally disturbed. She's a girl roughly 12 to 13 years. The girl has been here. It is now coming to 2 weeks. We cannot communicate to her. She's not these ones who have gone to school. She was got around in Nammanve police post and she was transferred here to Mukono police station. Omulenzi Yeserunkuuma Sula nga gamba nti abadde asoma mu kyakusatu ku St. Mark Bwanda kyokka nga tannyonnyola ngeri gye yabulamu. So on Sunday we received another child. He's also deaf and dumb. He is roughly 14 years of age. He says his name is Serunkuuma Sula. At least this one can communicate using sign language because we got somebody who has talked to him and he says he's from SETA. Esiata agamba nti basobedde ekyokukolera abaana bano n'asaba alina ky'abamanyiiko okukwatagana ne poliisi okusobola okubataasa. So kati mutuyambe omuntu yenna
abanga alaba ebintu bino ku TV atuyambe tusobole okutuusa abaana bano mu bazadde baabwe baddeyo mu bulamu bwabwe bwe baali babeeramu. Era bwe mubanga mwagala okukuba ku ssimu mukube ku namba nooti 714 666 248. Enamba endala eri 007 55 59 26 45. Kabugo Jamiru Sali ngono y'omu ku bayitiddwa okuyambako ku lulimi lw'obubonero akukulumidde abazadde abalemesa abaana baabwe okuyiga olulimi luno, n'asaba abazadde okusomesa abaana baabwe ng'agamba nti butasomesa abaana kuba kutogera. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naye okuva January nga 15 paka olwaleero tetulabangako bakadde ba mwana ono. Era kati tusaba omuntu yenna amanyi amayitire g'omwana ono ow'obuwala yeeyita Fifi ng'amanyi abazadde be batuyambe bajje bamunone wane mukono ku poliisi. Weewaawo ddala ekibuze tebakinoonyeza wamu n'ekiso tuyinza okukinoonyeza nate mu kinaabiro. Emboozi ebadde kiriya ndowooza abazadde twandigenze ne tulaba ababuliddwako abaana baabwe. Patrice Kyewalabye kwekera nate n'emboozi eyo tugendagendako nate wali ekawempe naddala abavubuka embeera ebadde yakatubagiro ngazina n'obwenkofu nga abavubuka baagala nate okulaga obutalimativu bwabwe eri abagala okubamba oba oliawo bandisenvula ekisawe kyabwe okuteekawo ate enteekateeka endala ez'enkulaakulana. Bino bigenza okubeerawo nga ABS TV etimibwa okufuna okubadde era poliisi esanze akaseera akazibu okulaba nate ng'ekkakanya embeera eno katobe nate ebitambudde mu bitundu byayo. Jako akawuwo. Poliisi y'e Mulago enkya ya leero yeezobye n'abatuuze kuva mu ggombolola y'e Kawempe bwe badde bakakanya abadde baziba oluguudo lwa Mulago omukadde ku kisaawe nga balaga obutali bumativu bwabwe eri abakungu abaddukanya eddwaliro ly'e Mulago abaasiba ekisaakaate ku kisaawe ky'e Mulago ne bakigobamu abatuuze abaali bazanyiramu akapiira ng'ensiitaano eno ebadde ku kisaawe ky'e Mulago ku Nkulungo. Poliisi okuva e Mulago egenza okutuuka mu kifo kino ng'abatuuze okuva mu ggombolola y'e Kawempe nga bakulembeddwamu kansala Sserunjogi Rashid owa Bwayisa esooka ne Gaddafi Jafali Lord Kansala nga bazibye ekkubo ly'oku kisaawe kino saako n'okukoonayo ebibaati ebyakubwa ku wankaaki w'ekisaawe kino mu mbeera ey'okulaga obutali bumativu bwabwe eri abakungu b'e Mulago abaagala okugobagobamu bo bagende mu maaso n'okukizimbamu ebintu ebirala. Bano olulabye poliisi ne basalawo okweyala mu luguudo wakati okusaawo emisanvu mu luguudo era nga bakutte n'ebipande ebisaba ekisaawe kyabwe saako n'okuleekaanira waggulu era poliisi esazeewo okubakakanya ekintu kye baganye nga wano nno babadde bagenda maaso n'okuggyawo emisanvu nga bo bagizaawo. Abakuumaddembe olulabye nga abatuuze bano baganye okubako n'engeri gye bakkakkana bagenze mu maaso n'okuba amasimu bakama baabwe okulaba oba nga bafunayo ku buyambi wabula balabye tebayambibwa ne basalawo okukomawo okujja emisanvu mu kkubo. Kansala Sserunjogi Rashid agamba nti mu kusooka basooka kubawuddisa nti ekisaawe kino bagenda kukiddaabiriza era ne basibako ekisaakaate ne basalawo ogenda mu maaso n'ogumiikiriza kyokka bagenza okulaba nga bagenda mu maaso n'okukiggalira ddala nga basibyeko sseŋŋenge waggulu wamu n'okugaana omuntu yenna okukisalimbiramu ekintu kye bagamba nti kikyamu. Era tugenda kulaga obutali bumativu
tugenda tubuza ab'emulago bano bannamulago bagamba ebitone bifa ekisaawe tulina kiri mu Makerere 3 ekisaawe kye bakipangisa emitwalo 55 muli ku Busamba sabakulembeze tulina okuvayo mu mbeera efaanaganako bweti. Bano bagamba nti ekisaawe kino kye baagala okugyawo kikulu nnyo eri eggwanga kubanga kireze bannabitone bangi ku mutendera gw'ensi yonna nga n'abamu bagenda mu maaso n'okukwatira eggwanga bendera ng'omugenzi Majidu Musisi. Zonna zibadde nga zibeera Museveni yennyini n'ajjawo yennyini banoonyeza akalulu buli mukulembeze ayitiddeko omulago banne gy'emigaso gisaawe gibaddewo. Omugenzi Majidu Musisi baba wange yayitiraawo ku mupiira ate echampion yakyasinze wano mu Uganda. Majidu Musisi ali baba wange awo yennyini yakola ki yayitira amanya neddo. Bano basaba abakungu b'emulago bwe banga bagalagazi ya ddwaliro beesonyiwe ekisaawe kino bafune awalala kubanga eggwanga ddene okusinga okulinyirira eddembe ly'abantu. Mirira nnyo ne sekuvumirira muleme kujjawo bintu bye mwasangawo. Mulago bwe baba baagala ogigaziya Uganda ekyalina ettaka ddene bagende babikoleko awantu awaki gwe bw'osiba ekisaawe ky'emulago oba oyina kinene nnyo ky'osibye. Wabula ate bwe twogeddeko n'abamu ku batuuze abawangalidde mu kitundu kino bwe basabye abavubuka bano okukomya omuze gw'okwekalakaasa wabula bafune engeri ndala gye bayinza okusobola okufunamu abakulu bano okutulabakanya mu mirembe. Onooyogera otya nti wabadde ogenda okwekalakaasa ku kisaawe ekyani nga kiri mu ttaka lyani? Olwekyo abagenzi okwekalakaasa tebabadde batuufu naye okwemulugunya ne twekolamu omulimu ne tugenda ne twogera ne administration kyandibadde kyamaga. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulika yate Stephen Tumusiime n'emboozi ku nsonga nate abavubuka nga balagwa obutolemativu ku nsonga y'ebisaawe. Kale tugenda okumulamu n'emboozi tugenda kubona tenga tukomawo n'emboozi yaffe ku nsonga y'abaana b'obuwala babakubya akaama tovaawo nate tukomawo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kya Kigudde Waani wonna w'oli kijja kutuukako.